okwetaba mu kw'abantu kwali kutono nnyo. Abantu b'Ekawempe okwetaba mu kulonda okusinziira ku bantu abali registered e Kawempe kwali kutono nnyo, abantu bajja batono mu kalulu kano. Bano alipoota eno bajanjulidde mu lukuŋŋaana lwa bannamawulire oluyindidde ku ofiisi zaabwe e Kansanga mu Kampala ng'eyanjuddwa omukiise w'akakiiko k'ebyokulonda ku lukiiko lino Kiyingi Moses, ng'olukuŋŋaana luno lwetabiddwamu abakiise okuva mu bibiina okuli ekya National Resistance Movement, National Unity Platform, Democratic Party, Uganda People's Congress, JEMA wamu n'ebirala. Alipoota eno eraze nti akakiiko k'ebyokulonda kakola ogwako ogw'okutegeka buli kyetaagisa mu kulonda kuno era nga mu bifo awalonderwa ebisinga ebikozesebwa byatuuka mu budde. The team noted that voting materials arrived at the various polling stations in time and the polling officers had all the logistical support needed to dispatch the materials. Bagamba nti ebyokwerinda byali by'amaanyi nga kino kyatiisa abamu ku bannakawempe okwetaba mu kulonda olw'ensonga nti baatya ebyali biyinza okuddirira. 2 police constables were deployed at each of the polling stations which helped manage the crowds. 3, it was observed that the security officers disrupted polling at certain polling stations such as Clinton Junior School. Ssentebe w'omukago guno nga ye Dr. Godfrey Kiwanda Suube agamba nti ku ndaba yaabwe akakiiko k'ebyokulonda kalemererwa okwemalirira mu kulonda kuno nga y'ensonga lwaki ebifo ebimu byalimu obutabanguko bungi. Akalulu kano tekaagiri mu mikono gyakiko bulungi. Okusinza ku ripooti yaffe, Electoral Commission was not in full control, was not in charge. Agamba nti emivuyo egyeyolekera e Kawempe gyava ku bakuumaddembe wamu ne ba RDC abava mu bitundu eby'enjawulo so nga n'ebifo ebimu byali bifunda bw'ogeraageranya n'omuwendo gw'abo abaali balina okulonderayo. Ekirala akalulu kano keetabamu nnyo ebitongole ebyosezi. Waliwo heavy deployment ey'abasirikale, abajaasi, abapoliisi, abajaasi abali mu kkala ez'enjawulo, abamu nga bali ne mu ngoye eza bulijjo naye nga balina emigemerawala. Era twakiraba nti okutabulwatabulwa okw'obululu buno kwalimu omukono ogw'ebyokwerinda. Kati bano baagala bannabyabufuzi bagondera amateeka g'ebyokulonda nga basabye n'abakakiiko k'ebyokulonda okukolagana n'ebibiina byonna basomesa abantu ku nsonga z'okulonda. Fenga gafuga ebibiina by'obufuzi kye tuyita code of conduct ez'ebibiina by'obufuzi kati etteeka. Ebibiina byonna biba byetabye mu kalulu niba tebyetabyemu birina okugondera enkola gye twakkiriziganyako eya okunywerera ku code of conduct n'eyisa yaffe. Abalala abeetabye mu lukuŋŋaana luno kuliko omuwanika w'ekibiina ekya National Unity Platform Benjamin Katana, ssaabawandiisi w'ekibiina kya DP Gerard Siranda, owa UPC wamu n'abalala nabo bawadde endowooza zaabwe. Bano era baagala ebikolwa ebyeyolekera e Kawempe bireme kubaawo mu kulonda kwa bonna okwa 2026 nga bagamba nti alipoota eno bakugiweereza n'ebitongole ebikuumaddembe wamu n'abakakiiko k'ebyokulonda. Nze Annette Namatovu ku lwa KSTV Agaleero.